Emirundi mingi tuze tulaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga yenyigira emirimu egy'enjawulo n'atuuka n'okuyisa amateeka nga ye ku nsonga ezimu gamba nga ku ttaka. President azaalabwako ng'ayigiriza abantu ennimi ey'omulembe nga yeekolako ng'ekyokulabirako, alabiddwako ng'ayigiriza abantu okukola dduyiro okuba abalamu, azaatuwa oda okukwata abakozi b'ebikyamu era azeenyigira butereevu mu kulondoola emirimu egikolebwa gavumenti naddala mu nteekateeka z'okwekulaakulanya nga n'akaseera kano omulimu gwaliko gwa kulondoola nteekateeka ya Parish Development Model okulaba butya bweyambye abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Emirimu ekikula kino omukulembeze gy'akola gireetawo ebibuuzo ku buvunaanyizibwa bw'omukulembeze w'eggwanga nti ki ekituufu ky'alina okukola okutambuza eggwanga obulungi nga yeeyambisa ssemateeka nga bw'alambika. Akawaayiro aka 99 mu ssemateeka w'eggwanga owa 1995 kawa omukulembeze w'eggwanga obuyinza obw'enkukunala naddala ku lw'obulungi bw'abantu bakulembera. Okusinziira ku munnamateeka Sergeant Katantazi owa Senkumu and Company Advocates, ekisinga ku byonna ku buvunaanyizibwa bw'omukulembeze w'eggwanga kwe kubanga yakulira eggwanga ne gavumenti ebaawo mu kaseera k'aba alondeddwamu. Kitegeeza nti alina okukakasa nti ekitiibwa ky'eggwanga kikuumibwa nga head of state. Ekyokubiri alina okukakasa nti ssemateeka atufuga naye akola ki? Assibwamu ekitiibwa. Kaakati bw'abanga ate ye mukulembeze wa gavumenti, kaakati buvunaanyizibwa bwo okukakasa nti policies, programu ezo zonna ze baasuubiza abantu okutuukiriza mu kiseera ekyo zituukirizibwa. Omukulembeze w'eggwanga ye Kamalabyonna ow'eggwanga ly'abakulembera wabula olw'okuba tasobola kuba buli wamu ng'omuntu oba okuddukanya buli kimu mu bw'obuntu bwe, alina obuvunaanyizibwa okulonda bamuyambako okuddukanya emirimu ku lulwe mu bitongole eby'enjawulo. Nga Chief Executive Officer ate kugamba ye senkulu mu buli kyonna ekikolebwa yagenda okulonda abaminisita kuba si buli kimu nti alina okukikola. Kati nga pulezidenti waffe ebya sayansi ayinza okuba nga ebyo tabimanyi nnyo kubanga teyakola sayansi, naye yeetaaga omukugu katugambe Ministry of Health ebyobulamu, n'alonda minisita ow'ebyobulamu, n'alonda minisita ebyenjigiriza, n'alonda minisita ow'ebya defense, n'alonda abaminisita abaaki ab'enjawulo. Naye abo bonna mikono gye extension ti aba mirandira yalonda aba permanent secretaries, yalonda aba heads of departments and government agencies, yalonda aba ambassador, yalonda abakulembera ebitongole ebimanyiddwa tubiyita statutory bodies. Ekirala ekyenkukunala ku buvunaanyizibwa bw'omukulembeze w'eggwanga kwe kubanga yakulira ebyokwerinda by'eggwanga, ekitegeeza nti yakulembera eggye ly'eggwanga newankubadde munnamagye oba nedda. Yakulembera amagye. Ekyo nno tekikola wano mu Uganda mukka. Mu nsi ezisinga pulezidenti yabeera commander in chief. Ekyo kyo okisanga ne mu UPDF Act. Kiraba kiba kitegeeza nti ye mukulembeze omusukkulumu mu hierarchy y'amagye, teyinza kubeerayo ali waggulu we. Era mu magye mwennyini tokkirizibwa yadde olina amaanyi ng'oba oli jeno, tokkirizibwa kuteekawo kakundi kako nti ejje mujje nti lirina allegiance kuki kuggwe. Newankubadde Parliament yalina obuvunaanyizibwa okubaga amateeka n'okugayisa, buvunaanyizibwa bwa mukulembeze w'eggwanga okutongoza etteeka lyonna, newankubadde obuvunaanyizibwa buno buyinza obutaba bwa nkomeredde. Mu kuyisa etteeka, Parliament bw'emala okuyita mu mitendera gy'okubaganya ebirowoozo ne liyita mu stage, assaako omukono kiyite assent okukakasa nti etteeka eryo lifuuse etteeka, abeera president. Olw'okubanga omukulembeze w'eggwanga yaba ssenkaggale w'eggwanga, waliwo emirimu egimu gy'atasaanidde kukola olw'ekitiibwa kye newankubadde ssemateeka talina wamuvunaanira. Ebuuzaamu nti pulezidenti kyandibadde kigwana okuba nti yaggulawo kiyite commissioning akagundi kataapu k'amazzi, obwo nabwo bwandibadde buvunaanyizibwa bwe. Nze mu kulaba okwange tewaliwo kimulobera, naye mu kulaba okwange kuba kukakkanya kitiibwa kye kubanga president ye fountain of honor.
obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze w'eggwanga oyinza okugamba nti tebulina kkomo, tekiri eri ye okusalawo ku kikyalina okukola okusinziira ku mbeera eba eri mu ggwanga. Kyokka ajja emirimu egy'ekatale egimuweebwa ssemateeka giri ena era nga ssemateeka yagirambika. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.